Alo. Esebo. Omukulu. Esebo. Sebo nkulamusizza. Kale Sebo. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Nsanso kuwuliza. Tewantereddeko linnya gwani? Sebo bampita Eric. Nakifuma wano. Nakifuma. Naye ensonga lwaki nakunoonyezza nga njagala nina obuyumba bw'abapangisa. Nakifuma. Nakifuma awo. Wasimbwa. Wasimbwa oyo. Patrick gye yali. Sebo. Naye nalinawo omupangisa n'adduka ne sente zange nnyingi nnyo. Ekyanyiza nti yaleka n'ebituli abibomodde mu nnyumba. Ng'agibomoddemu ebituli? Sebo n'adduka ate ne sente zange ate nga n'ennyumba agyonoonye yonna. Yamalawo bbanga kikunjuuzo? Emyaka giwera n'3. Myaka 3. Rooms 2 room emu. Rooms 2. Rooms 2. N'akunya. Sebo n'akunya yatoolamu ebye n'adduka mbanja emyezi ndoza nga 4. Wali oliwa? Nali siriwo bagenda okunkubira essimu nga ndiko wala kubanga sibeeramu nnyo mu Nakifuma omwo. Nga ndiko wala nga yakyaluse yadduse dda. Nga yadduse. Ate n'atakomoko n'ampeeza message nti ndi mubbi oli mubbi kugamba kusalawo Kadima nkonkoni. Ng'obubbi abuvuma gwe? Ate wamubba ki? N'ekyapa kyawo tokirina, alina ekyapa wapawo ku muntu gakye kyankake nakakene. Nagamba n'ekyapa kyawo tokirina? Ekyapa kyawo tokirina. Ekyapa kyo kirina? Sebo kubanga awantu wange. Ayinza okuba alina we yajja information naye abapangisa bamanyiira. Na butagaliza. Kati ekyapa kyali kimukwatirako ate bwa. Webali nnyo ekyapa tokirina emuga nti oba siwo. Kakati gwe kyobokola wabba ne sente zaawe. Kati wakati wange wobadde ebbanga olina n'ebisiraani bwe yava ewange yagenda kuzimba wuwe. Era yava ewange ng'azimbye. Yazimba? Yazimba akayumba awo kiwi kimu. Ekamuwanisa yazimba gayazaawo n'akasajja. Yazimba yava mu kyali Nakifuma n'ayingira ekibuga. Kati lwaki abatakwebaza? Webale nnyo kuba omukisa yagujja wange. Okay, Eric. Sebo. Omwami wali omubanja seremeka? Nali mubanja emitwalo kuno kiriika mu 2. Ennyumba ziseremeka? Ennyumba ezo za mitwalo 15 omwezi. 15 omwezi? Iyi nayo ngambye? Wali omubanja emyezi 4. Anti zikuyita mu mitwalo 2. Ziyita mu 2. Okay. Ngati nejimu na jimu sonyi wa busonyi ne muleka. Omusonyi wa busonyi? Sebo. Unyumba mulimu amasanyalaze? Mulimu amasanyalaze bulungi. Self contained Sebo. Kati oyagala tukuyambe ki? Kyembadde nsaba mukulu Kadima ne BTFM. Nyambeko omuntu ono mukubire nse mumanye nti muyaya aleme kunyaga balala gyalaze kubanga. Ye ate yazimba. Anti ye we yayogera nti yazimba. Tewatuukayo. Omuntu ala asaatuukayo simanyi nayo. Asimanyi nayo naye nze nenkitwala nga bw'akyogera nti yazimba. Emanti omukisa Mukama yagumuwa. Kati akasente ko kuyagala oyagala ki? Akasente kale kenjagala. Atasula ebbanga lyange yamala mu nju. Esente zimubanja. Ate kwemba nkola ebituli bye yabomola mu nnyumba. Bamuyita Muhammad Kasirye. Muhammad Kasirye. Muhammad Kasirye musomesa mutono bwati muwanvu. Mukyala wa asomesa nakasajja ku kasomero. Mukyala wa akola ki? Asomesa nakasajja bonna basomesa. N'omwami musomesa Mwami Kasirye. Sebo. Kakati kyengenda okukola kwe kubira Mwami Kasirye mubanja akasente. Sebo. Naye sijja mugamba bingi nnyo. Sebo. Kakati oba wakomadde okwogerako naye? Anakoma okwogera naye n'amblockinga nga message anvuma buvumi aweereza bigambo binene. Kati ye yakublockinga? Yamblockinga ne muviirako ddala ndudde asikyamukubira. Tovaako? Ekyapa kiri mannya go. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is... Aina yendala? Asina ndala. Kanjibbe mukondabe. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Eric. Sorry, Essimu ya musomesa teriiko? Sebo.
noza tujja kumuddira mukko naye nga obubaka kiba osobola okumuwa obubaka bwensobola omuwa ntakwate ssente zange tandika bulungi nnyo omugamba amannya mwami gundi mukulu Kasirye Muhammad eyali asule na kifuma ng'olina woyita Juma lukyamaani w'NRM Eriki ewa Juma lutogendayo Juma lumuleke kati ddamu omugambe ye ebo mukulu Kasirye Muhammad omusomesa eyali asule na kifuma nze Eriki nkusaba sente zange zewadduka nazo ez'enju ewalekanga obomodde ebituli ogisule kubanga nzeetaaga sobola okuddaabiriza ennyumba eyo gyewayoleka oyonoonye. Mukwano gwani? Aliwa mukwano gwena. Ngamba oyogedde ali gweyogedde oli mukwano gwe. Mutabani wa Jumalu. Oli gwogambye wa kibiina ki? Wa NRM. Ate gwe oli wa kibiina ki? Naye People Power. Oba ensonga eva ku byabufuzi. Eyinza okuba eyinza okuba kyava batunyaga naye ffe twali banyaze. Kuba engeri gy'oleseemu NRM ono ndaba nga olinamu n'obusungu bw'ekibiina. Yandi ffe tusuubira kadima nti abantu abo be babeera ne ssente ate batayinza kujaagaamanya engeri taata gy'alina omugaati omunene. Taata we oli owa NRM? Ssebo taata we muto. Kale tweyanzizza. Kale ssebo naye yanzizza. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo Beat Fama ekinta buli ky'omuziki kisinga bana abantu buli kintu mukijeemu ebibiina if not Kadima nikyala na Mayanja niwali Kabogoza mwebale tuweereza ono Samuyimba ku kyokutaso omusajja amunoonye ajja mufuna amuseteze ono asigala Semwemba ku kyokutaso omukama akuume atakumira mpeera. Naawe omukama akuume bwana Semwemba ku kyataso bw'otugambye nti omukama Katonda abeere ng'atukuuma. Kadima mwebale tuweereza omwami oyo baamumalayo ye kyaba akola sonda akasente azibe ebituli ebyo omukulu bye yabomola naye munnaye tewakyali kyakukola balandiroodi bwe batyo bwe batubba tuggwayo tutya bw'otabeerawo kubega njuuzo ebyo tufunamu. Ndisebo tugambe yes njagala bategeeza omuyimbi yenna ali eyo ayagala okulikodinga olibalo mu studio w'omukisa weeguli jangu mu studio yaffe eyitibwa Diblo Music Studio ekamocha tulikodinga ennyimba z'abayimbi ne tubayambako n'ozinoonyeza akatale tukwata audio ne video tukubire ku simu eno eri 0702 23 23 23 ne oba tulikodinga ngongo gwe munondi gwo gusoose tukwata bulungi olulimbalo ne luvaayo bulungi gwe omuyimbi nkubira ku simu eno 0702 23 23 23 kale abasuwayi bakyabaniriza nnyo abawala n'abalenzi abasobola okubanga mukola myaka 14 ku myaka 3 egy'obukulu okukola nga bashop attendants bakashias bakola ku mobile money bapackers ne bakitunzi kale bagezeeko abagamba nti mukwano n'abavuwala bakufunirewo okusula kale bali ku 0740 42 4125 0740 42 4125 0775 46 525 0775 46 kale nkomo n'ennyimba zigira pale mwene zisinga okwocha omukyala mbuuza nti nabingo munajja ssaawa mmeka ye mukyala ni wano angambye mukyala n'amara Saara ng'ennaku z'omwezi 7 ife tubangawo ssaawa 10 omupiira gujja kubanga gutandika okubanga gunyooka kale ate 10 mpeera batukumire for now musule bulungi mbeere bulungi.